tiimu yaffe yatambudde negendako e Kaluma ebidyeri ate byafunye obuzibu ate ekkubo ery'okkulu era tuwe sitole eyo nga bwetambudde tugiwulire naye tunagimalako yaba ke kalippagano k'ebidduka akasiibye ku luguudo olugenda ku mwalo e Masindi. Jeroen ne mukyala we balambuzi okuva mu ggwanga erya Switzerland bano embeera ebatabuseeko olw'akalippagano akasiibye ku luguudo luno. The big thing is that we wanted to visit the gorillas, so that will be the big place to go. But all the other things, they are also nice. I'm not just for the animals there, I also like the people here. I like the people. Bandibadde batuleserayo feri endala ne bali pressinga neno feri enkadde ne zibeera feri bbiri emu etwala emu nebanga ekomyawo. Naffe tutuuseeko ku mwalo guno okulaba embeera nga bweri era tusanze nga abavuzi ba mmotoka embeera ekyabasobedde. Wano waliwo olwojja n'omalawo ewiiki ng'oli wano kasitoma n'atuuka n'okwekyangako nayagala n'otikkula ebintu ku mmotoka agenda afune emmotoka endala nga talina bw'anaakikola. Naawe wennyini mirimu gye tutambuza ogimanyi, emmotoka ze tubeera nazo za malooni, wayogera ogenda kuwayo ssente wiiki n'egaana n'ogenda mu mwezi n'otandika okulimbalimba n'ebitaliiyo lwa mbeera ya ntambula. Twasanyuse ne batuwadde feri ennungi empya naye yo tewezezza na wiiki nfu bali mu kweripeyalinga. Olinga Dickson y'omu ku bagoba ba mmotoka ezimaze ennaku 2 ku mwalo guno olw'entambula efuuse enkalubo. Ekidyeri kino kye mulaba kimaze okutuuka kyekigenda okubanga kyeyambisibwa abantu abagenda okubanga bagenda mu bitundu ebyerira n'eggulu oluvannyuma lw'olutindo olwa Kaluma okubanga ate lugenda kubanga luddaabirizibwa okumala ekiseera eky'ebbanga lya myezi 3 era nga akalippagano k'ebidduka kali ku luguudo luno olw'okuba nti motoka ezibadde zikozesa ekkubo erya Kaluma Dam ate zonna zayimiriziddwa. Tuva Kaluma tugenda lira tusoze wano naku 2 ntise soya ne sunflower. At first they discussed in parliament that they were going to use the other park Murchison Falls, but now they are chasing vehicles from there. They want people to pay money. Now you have to use Bulisa Road, which is too long and it consumes a lot of fuel, and the people cannot even afford to pay that transport. Ekidyeri ekyokubiri gavumenti kye yaleeta tusanze ba engineer nga bagenda maaso na kukikanika oluvannyuma lw'okulemwa okutambula nga kaakano babadde bakozesa kimu. Tusobodde okukozesa ekidyeri kino naffe ne tusala ennyanja nga kino kitikka emmotoka 2 ennene nga kireeseewo obuzibu. Enjawulo nene nnyo kuba tumenyeka nnyo n'olugendo luwanvu nnyo era tumenyeka lwakwate tulina kyakola kyekiriwo. Bo abagoba bazi bbaasi nabo bibadde bibasobedde nga bagamba nti ekkubo eriyita mu kkuumiro ly'ebisolo ebya Murchison Falls ate babasasuza wadde nga ekitongole ky'ebisolo tekyogeranga kusasula. Waliwo bbaasi ezatuuse wano ku makya ng'obudde bukya na kaakati tebannateekako bbaasi n'emu, abasaabaze bakonkomalidde awo eri mu paaka gye baali batugambye okuyita ate nayo tufuna amawulire agavaayo nga si malungi ku sayidi yaffe kubanga batugamba nti bbaasi erina okusasula. Jennifer Fulufiga Nakangulu wanji amambuka mwagasazeeko bwewanga anga lwaki twetegeka ekintu ekinene bwekityo sia akadyeri okalabye akaliwo ndeka kyaza katumba amaru bimbuze kati nze gwe gwenfunye ndaba mufaanagana ekintu wekibaawo gwe gwenfunye ekimala kimala nyina enkoko kyekyenyi according to your country yes njogeza okufumitiza ekisookera ddala olutindo olwo baalwogera dda twandibadde twetegese ne tukola ki ne tuluva nako era bino bye bindetera okunsomoza mu ministries bwe njogerako nga bagamba lwaki otukuba ate nga oli waffe ojja kufa nga Isima era olumbi ababo. Can you imagine ngulweyingiza oluguudo olwo luyingiza kimu lwe lutugatta n'amambuka eyo bridge lwe lutwala ebyamaguzi bingi ebiva ne waffe ebigenda kuba mulaba motoka agayitirivu luyingiza amafuta bw'oba toyise eri lwe tugatta ne Sudaani era abava mu Kampala. Sudaani tujjayo ki
tutwalayo ki abaana nina gamba ambasada w'omwerabidde ni ambasada wani ambasada oli gwe wali okubi yani gamba gwe toli ambasada tuddamu tumanyi baali bafeera Jerusalem sale nze nsobola okukkiriza okufeera sale mbuna ambasada wa Robert nasooka nentunuli eyeeyita ambasada ne mugaa ogambye eki oyani yimuka ali mupale bwa mutema bwa ambasada ndi mugagga nnyo nyingiza tulera 10 tulera 4 era gwe nkwadde mulimu yawa musaba omulimu mbwentangawuzi oba atandika okukola simanyi naye bannange tujogeddwa mu ggwanga lino ene wenza kyensobola okugamba kiri kimu ti minisitule ya transport yafaayo okweteekateeka bulungi yeteekateeka abantu mumwawuningidde ebbanga timugenda kukola simba wakati ogateko ne masakalumu masaka bukyabomoka yeddi yite masaka olaba akantu ye lwaki mutandisa oluguudo olulala nga ne masaka yenyi temunnamumala akukuka ne katulemu okukola kyembadde njagala okwogera mulumbye kaluma temweteeseteese mulumbye kaluma bayisa sente kwanga mumufa kuyisa sente nga ne masaka busaka temunnamumala masaka obanga agenda mu geyena akantu kayitako nawe okutuuka n'obutatuuka obeera kukutuuka n'obutatuuka at least musooke mumaleko kimumanye nti sente zigenza awo ekyokubiri ku mmeri gye tulina naki nze nza wano nga ngende kalangala ne muleetako akantu agambye kugendako emmotoka emu nnene n'entono nnya bazeka ne baza ne President Museveni omanyi nti wano ekigungu wano kigungu woyingira wano waliwo ennyanja kuliko ebidyeri ebi byamaanyi binene bipya ate simwandikutte kigumba eri yes ate nakino ebyo nawana ekayunga waliwo ekidyeri kirungi tewali ayogera bintu ebyo ekigumba eri mu mbalulu kati woddako bwoti waliyo omwalo nagenda yeeyo abantu beri balinga n'abali abantu bali babwe naye bali ne bakeereddeko kati obaliko ate banno bandagoba ne baziika bote si eyo gye nagenda ne bandaga bamuziika naye eri bamanyi Museveni yekka twalayo na politics nenewunya n'omuntu ayagala eggwanga nayagala bamulonde buffe tutambula buffe tubabuulira mazima eggwanga ddene ku Kampala tetwagendayo alaali ne tusuya olunaku lulamba nga tetunatuuka kyokka nga twasimbula ggulu nga tugenda IURR tutumira meja baluni ne Jime be batutwala bakamanda ne tuvuga IURR avaamu alinya wano tuyita wano tuyite wano akona ona akukibata amaje order ni order okay naye tubagamba ekyo kiki ako kachi bananga ako kachi togamba ekyo kiki ako kachi kubanga banga limaze nga mwogera mumanyi ggulu abantu betambuza naffe kenyini mukatife mutuwelekise waffa bagende wasale musale gye tuli kati sema mbagambye Masaka Katonga ateeka okutabuka every December kati nganze kyokagenda tabuka kuliko tuyita ku kantu bwe kati akantu bwe kati mwatandisa oluguudo olwo ng'omusajja azze kapeeko obanga azze gundi bana amazima genyini nedda mwatukoze nze nekukulumira nganze ebirala byonna nga bizze emabbali ebirala byonna mwandibirese ne muleka sale musale n'asooka ayitawo abasaagala mmanya ulira kakati you a nationalist ye mwandisose ne muleka Jerusalem raba Jerusalem musale raba akadiri musajja akikolako mulema naye adde mutambuze bamukuba bbomu mu lutalo kati nga mumuginikira ebinyuko abasajja bakuba ebbomu olwaki tatulika naawe naye alimba empale lwaki tatulika naawe oyo simamba akuli bubindi era abaana bamunupu era bebamwokya nga bebakwokya ne wanambeera bubi nze nakyogedde ate nga nkitegeeza. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.